Chiri baganda bange. Oh yeah, Wendy tuyitiddeko no Kamwenge. Kamwenge ku kyalo ekimanyiddwa nga Lwamwanja mu disitulikiti ey'e Kamwenge. Eyo ye wabeera maama wa muganda waffe Bobi Yanga agaba Anthony. Ono ye munnaffe eyawambibwa n'akwatibwa jjojjuuzi wano bwe yali ava Mbalala mu kivvulu ekya munnaffe Spice Diana. Bwe yatuuka ekyengera Bobi Yanga drone yamusalako, drone nemuwamba. Bobi Yanga n'abuzibwawo, ne tunoonya Bobi Yanga nga talabika okutuusa Kerere lwe yabasukkako. Abasajja ne basalawo ne basesema Bobi Yanga baamusesema ne bamuggyayo gye baali bamukwese, ne bamutwala mu kkooti y'amagye e Makindye, ne bamusimba mu maaso g'omulamuzi wa kkooti y'amagye Kunga Kangalu Kooti. Ne bategeeza nti Bobi Yanga alina ebigambo ebisiiwa by'ayogera eri Museveni. Nti n'olwekyo bino ebigambo Bobi Yanga by'ayogera eri Museveni ebisiiwa ng'omususa birina okumusibisa. Bw'atyo Bobi Yanga ne bamusiba ne bamuteeka mu nkomyo bwekupu, ne bamunywereza ddala mu nkomyo bwekupu. Baasooka kumusindika Kigo. Bwe yatuuka eKigo mbu nga tewali bukuumi security emala kukuuma Bobi Yanga, ne bamuggyayo ne bamutwala e Luzira Upper Prison. Kati nno olwaleero ku Secretary General SG David Louis Rubongoya ow'ekibiina kyaffe ekya NUP akedde Lwamwanja Kamwenge District okulaba ku maama wa muganda waffe Bobi Yanga, abaana, omukyala, abako, ab'eŋŋanda n'emikwano. Bano abasanze nga gye bali bakuba bulatti, naye lwakuba maama wa Bobi Yanga abadde ennaku zino ali mu nkomyo era nga teyeewulira bulungi. Maama wa Bobi Yanga yakwatibwa ne bamusiba nga bamulanga kwambala baleeti ko ne t-shirt ya People Power, naye abakugu mu kibiina kya NUP baalwana buteddiza maama wa Bobi Yanga n'ateebwa era n'adda ewaka. Kati byayitamu mu kusibibwa mu kubeera mu kkomera ng'omukadde byamuluma byamutuusaako obuvune, bw'atyo n'alwala. Bwe bulwadde bwabaddemu olwaleero era wano SG David Louis Rubongoya bw'agenzeeyo okumulabako n'okumanya ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe, asanze buli kimu munnange taye bulungi naye nga mugumu nnyo, tatya biduduma, tatya bikankana. Agamba ye baleeti ajja kuzambala ne t-shirt ajja kuzambala, era kati akimanyi mutabani we ajja kuvaayo mu nkomyo ye tabitya kubanga yakimanyiira, era omutabani yamugumya n'amukakasa nti maama, tulwanirira nsi yaffe, tulwanirira ggwanga lyaffe, twegobako nakyemalira, twagala kuba mu nsi ennungi, mu Uganda eyeeyagaza, Uganda ey'emirembe, Uganda ey'ekitiibwa. N'olwekyo maama bwe bansibanga totiitiiranga, guma bugumi, eri ekibiina kijja bikolako. Bw'atyo Secretary General David Louis Rubongoya n'ayongera okugumya maama wa Bobi Yanga nti kituufu maama guma, omutabani ajja kuvaayo, bannamateeka baffe bakola buli kimu ekiswanidde wansi w'enjuba okulaba nga muganda waffe Bobi Yanga ateebwa, okulaba nga muganda waffe Bobi Yanga avaayo. Era mu kaseera mpaawo kaaga, mu kaseera katono ddala Bobi Yanga tugenda kumuggyayo mu mikono gya nnakyemalira. Era bano Secretary General bamusuubiza nti bo bagumu era bajja kgenda mu maaso n'olutabaalo, era bajja kwongera okunoonya
ekyo ekinataasa ensi yaffe n'okulaba ng'omwana waabwe akoma okusibwa buli kadde ng'ekirina okukolwa kwe kuggyako nakyemalira Yoseeri Tibuhabulwa. Bw'atyo Secretary General n'abasiima era neyeekubisaayo ebifaananyi nabo nga bw'obiraba era ng'alinako n'obuyambi bw'abatwalidde okuva mu kibiina okulaba nga bagira batambuza obulamu Bobi Yanga paka lw'alidda. N'amaliriza ng'agamba Secretary General waffe, bring back Bobi Yanga, bring back our people, free all political prisoners Uganda. Byebyo ebibadde e Kamwenge eri Secretary General gy'agenze ku kyalo lwa Mwanja okukyalirako maama wa muganda waffe Bobi Yanga. Kibadde kikyufu, kibadde kya muwendo, kibadde kirungi okubakyalirako era nga batugumizza nti aluta kontinua. Byebyo mukuliko eyo muyogeyoge esigi.